One, two, yes, tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya ne Dobos Pampitantambi Kimso number 1 boya Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribinga webale kuba nti otwagala olunaku lwa leero tukuletedde nkyala mukulu amanyikiddwa nga Pia Pounds alumiriza Remo kumuvuma okumulangira obwamalaaya n'okumusindikira abantu obaolyawo okustopinga okugezaako okuba nti bastopinga okuzanya music we agamba Rema yatekamu amaanyi ne sente nyingi okuba nti amusuula n'okuba nti amuvuma mukama w'amaanyi yasobola okuba nti abaviira n'atandika okuba nti akola ebibye mpola mpola omulundi omulala tukwaniriza omukutu guligomo baguyita Uganda Mukamoli webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti otuvimbisa webale kuba nti otwagala munnaffe olwaddemu okuba nti oleka opinion yo mu comment section olwaddemu okuba nti otubuulira ne wajjo sinzidde okuba nti owuliriza mpola mpola yes tugende mu maaso mpola mpola naku lwaleero ngenda kutuusaako omukisa okugamba nti Pia Pounds to party ayina byayogedde naye nga tetunaba kugenda eyo ngenda kuba nti mbawaako latest songs ezifulumye mu Uganda waliwo awo Beatles featuring David Lutalo bebimu ku buyimba obukya trendinga ate nga ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja oba Palaso naye yakutte video eyamalamu ate nga balina oluyimba lwe bakoze ne Bruno K ate nga balina ne video shoot video gye bashootinze ne muganda we omukulu amanyikiddwa nga Jose Camillo nkikutegeeza nti endongo egenda mu maaso ekwajja mpola mpola ne Anefik Famaika yatadde akayimba akalaba kayita Bolejita abemu ku buyimba obukyasinza okuba nti bonyomera aba bemu ku buyimba obukyasinza okuba nti butrendinga ne John Black yatadde akayimba akalaba kayita Don't Be Like That tuveyo yes mpola mpola webale kuba kutambula naffe bampita Ntambi Kimso yes mfollowingako ku Facebook nkosa Ntambi Kimso nakulale tukuletedde Pia Pounds kokata ne mutala mukulu amanyikiddwa nga Rema n'amakula Pia agamba nti Rema yamukuba namugwa mu bulago kata amute agamba nti Rema yamukuba namugwa mu bulago kata amute era agamba nti Rema oyo yali atute obulamu bwe Pia Pounds agamba nti obulamu bwonna yabumalanga agezako kukasoninga okubeera wakabi era olyawo mukugezako okuba nti asolinga okubeera wakabi atandika okuba nti asolinga n'okuba nti olyawo anonya abantu abamuyambako mpola mpola bwatyo nga muganda amaze okuba nti atandika okufuuka producer wakabi nga akolera Eddie Kenzo yamuyita atandika okuba nti obaolyawo batandika okukola projects bonna mpola mpola wanono mu kugenda mu big talent ewa Kenzo Rema yakirowooza nti obaolyawo mukyala mukulu ono yagala musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Samsuza era nga Rema yatandika okuba nti anyiiga n'okuba nti obaolyawo akola ebisolosolo Rema yatandikanga okulinnya Pia Pounds kagere ku kagere era Pia Pounds agamba nti Rema yamutambulirangako buli kyalaga biti byakola n'ebisigaddewo era nga Rema agamba nti era Pia Pounds agamba nti alanga Rema okuba nti yamuyita malaya n'okuba nti amuyisaamu amaaso nga ye bwe yali akitwala Pia Pounds agamba nti Rema yamulemesa obulamu obwa big talent naye mukama mulungi nti asobola okuba nti afuna omuntu asobola okuba nti amufaako n'okuba nti amwagala n'okuba nti akola ebyo ebintu bye baagala era nga yamaliza okuba nti musajja mukulu ono oba mukyala mukulu ono yes avudde mu big talent nga afunye obaolyawo record label ey'amaanyi emanyikiddwa nga African Bureau of Music omuli ne muganda we Kusaim Rema yes Pia Pounds agamba nti Rema yamuvuma Rema yamusindikira ababaka okumutiisatiisa okuba nti batwala obulamu bwe ku lwa Eddie Kenzo so nga ate yali tayagala Eddie Kenzo ye ng'omuntu yali alina ebigendererwa ebirala era agamba nti Rema mukyala mubi nnyo ddala Pia Pounds agambye nti Rema yamuvumanga mu bantu era yamusindikira social media team y'okuba nti emuvuma ekisinga okumuluma ku Rema kyeyamukola agamba nti yamuyitanga malaaya n'atandika n'okumulangira obusiru obwavu n'obusigaddewo era nga Pia Pounds agamba nti kino kyamuyisiza ddala bubi era nga byebimu ku nsonga lwaki ye ne Rema tebazikwasa mpola mpola wanono nga tugenda mu maaso okwebuuza ki kyekisobola okuba nti kikolebwa okuba nti bino byonna bigwawo Pia agamba nti ekisinga obukulu nti bona baavaayo nti ne Rema gwe yali awubire nnyo omusajja naye yamulekawo n'atambulamu so n'olwekyo naye yadde nga yavaawo yamulemesa music career ye mpola mpola mu big talent naye ate kyamuyamba nti yamutumira ekkubo okuba nti baasolinga n'okunoonya abantu abalala basobola okuba nti bamuyambako mpola mpola Pia
Pounds agambye nti Rema yagendanga agula abantu n'okuba nti oba oliawo amuvuma nti buno obwana tibulina amaloboozi malungi mbu tebamanyi kuyimba mbu yagendanga mu bantu nga amwogerako n'okumunafuya nga batamanyi kuyimba era nga yagenda mu maaso n'okugamba abantu nga balina eddoboozi ebbi. Wanono Pierre Pounds yagambye nti kino kyonna Rema yabikolanga nga ayagala kumuvunza n'okumunafuya eri abantu abo bamwagala n'abamuwagira. Kino kyatandika okuba nti kituusa embeera za Rema n'amakula. Kino kyatandika okuba nti kikyusa embeera za Pierre Pounds ng'omukyala era n'agamba n'atandika n'approachinga Rema n'amubuuza Rema ki kye nakukola. Rema mbu yakwata ekintu n'atandika okuba nti akuba Pierre Pounds era Pierre Pounds n'asala okuba nti amuviira. Pierre Pounds agamba nti Rema y'omu ku bakyala abakyasinza okubeera n'empisa embi mu music industry era nga ye ne Rema tebasobola kuba nti bakwatagana. Agamba nti buli kimu kyakola, buli kimu kyafaako, buli kimu kyasuubira okufuna mu bulamu Mukama kyalimuwa akimuwe because bantu bangi bamutambuliddeko. Agamba nti Rema yalemesa abantu bangi, Rema yagobesa abantu bangi mu big talent, Rema yateekangawo embeera etasaana era nga yamulemesa obulamu. Yatandika okuba nti oba oliawo abantu bamubrandinga nga malaya ku social media instead of okumutwala music era batandika nkugamba nti ono omukyala yayenda kubba wa Rema n'amakula. Oba oliawo pia kyagamba mbu kituufu oba kituufu samoya naye nga ate pia agamba mbu si kituufu mbu ye teyagalako Kenzo naye Rema yateekawo embeera. Rema yatandika okuba nti akyuka, Rema yatandika okuba nti ateekawo embeera era agamba nti Rema kata amuwe obutwa ku big talent yensonga lwaki yakita n'atandika okuba nti yes avaawo okutandika okuba nti akola emirimu emirala. Tujjukire nti Rema mu biseera bye yabeera ne Kenzo yafuna embiranye n'abawala bangi especially abaali so close ku big talent ne Kenzo era nga abayimbi bangi abatandika okuba nti bafuna obuzibu okuli omu ku bo yoyo Pierre Pounds kwogana ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jasmine. Lydia Jasmine y'omu ku bawala abaasindikibwanga embu okumulya ngamba nti oba oliawo Rema yamusindikiranga social media team y'okuba nti emuvuma buli bamulabanga ne Kenzo nga bagamba nti oyo yayonona amaka ga Rema ne Kenzo era nga Rema oba oliawo yatandika okuba nti asaawo embeera mpola mpola. Pierre Pounds agambye nti omukazi Rema n'amakula yamutamya ensi, omukazi Rema n'amakula yamutamya abantu, omukazi Rema n'amakula yamutamya obulamu bw'aba celebrity naye ng'ate kyamukisa mulungi nti naye ali ku buildinga mpola mpola. Pierre Pounds agamba nti Rema alowooza nti yamala kyova olaba nti buli omu amuyisaamu amaaso. Agamba nti Rema buli omu talina gwawa kitiibwa oba mukulu oba muto, ye talina gwawa kitiibwa, ye alowooza yamala, ye alowooza obulamu buno ali bukungula so ng'ate buli omu alina kyayita. Pierre Pounds agamba nti Rema akotogera abaana abalala naye ye singa Bebe Cool yamuyamba, singa naye ali bw'atyo bw'ali, singa Zuwena yamutuntuza nga ye bw'atuntuza abalala, singa naye yasobola okuba nti atuuka ku ekyo ekiroto kyalina. Pierre Pounds agamba nti bantu kwerabira, bantu kuba nti bakyuka, bantu kuba nti kwebuza magezi naye ate Rema teyali badde ng'akola ebyo byakola because naye yayita mu mikono gy'abantu abalala. Pierre Pounds ne Rema n'amakula bagamba nti this is the item buli omu asobola okuba nti akola ebibye and ye agambe nti tasobola kuba nti addayo wa Rema n'amakula, talina kyamwagaza yes talina kyamwagalako era ye ne Rema tebasobola kuba nti bakwatagana. Bingi ebigenda wakati mu maaso wakati wa Rema n'abayimbi abalala ab'enjawulo naye ng'ate ebirala biggwawo. Bangi balumiriza Rema okuba nti ali disrespectful eri mikwano gye especially abakyala n'abantu abali so close ku babba baabwe mbu ye as so disrespectful era nga atawa muntu yenna kitiibwa naye ng'ate nze kiyita nti ali protective because tayagala bintu bye kuba nti bigenda bwe bityo. Pierre Pounds agambye ye ne Rema tebasobola zikwasa, ye ne Rema tebalikwatagana, talina kyayagaza Rema because yamalira obudde n'okuba nti obaoliawo atanshinya erinnya lye nga mbrandinga nga malaya kumbe ng'ate omukyalo ono yalina ebintu bye byakola ebirala. Bamuyita Pierre Pounds wali ku African Deal of Music atadde kye bayita EP extended play eriko enyimba nga 7 eza tabu kuliko tupate n'endala ezimu ku nyimba ekyasize okuba nti za tabu era y'omu ku bayimbi obaoliawo abali promising. Agambye nti Rema alina empisa embi, Rema yagezaako okuba nti amukuba, Rema yamubonyaabonya, Rema yamukola buli kimu ekyetabu. Bampita Ntambi Jimso Namarich Boya Maxudi Junior kugambye Bampita Ntambi Jimso Namarich Boya Maxudi Junior webera kuba nti otambula naffe, webera kuba nti otwagala, webera
kuba nti osubscribinga oli wadde bokuba nti yes oleka opinion yo mu comment section tugenda mu maaso mpola mpola